Yes, fa additive jimbaniza kadde kano mwasibye mutya muri mutya nakubasaba musubscribinga ate munyigene kale bagita fa additive jimbani updates ezina value bana mawo yagabaga tambula okwetola eggwanga Uganda munanga bana ba musajja nkomanyikidwa nga Richard abali maziga family eno omukyala abona abali maziga omulambo gwatusibwa dda esembabule era nga essaawa no abisabe sikoma kasala kakola kikasala kakungubaga kwegamba amaziga ngo kandozo lengera abaana b'omugenzi abaana b'omugenzi munange kitalonye kya taata habwatyo bwe yafudde taata bwatyo bwe yafudde zubalengera abaana munange abo bamu kwabo abaana ba musajja mukulu amanyikidwa nga Richard yabadde bodyguard wa Pastor Bugingo atenga erudda driver we atenga erudda kwegamba omu kwabo abakadde b'oku kanisa oba abamu kwabo abaludde ku kanisa ya Kanani Land naye nga abafamily bakyale mu kubanga bemulugunya olw'okufa kw'omuntu wabwe engeri yafuddemu kubanga ebintu by'engeri yafuddemu bikyalimu amatankane mangi nnyo era bano basabye poliisi ebeeko kyekola ekinjawulo mulundi guno omukyala asabye poliisi ebeeko ekinjawulo kyekola ku mulundi guno okubanga banunyiza ku biki ebyaviddeko omuntu waabwe okubanga afa omukyala yeegayidde poliisi era ng'omukyala yenamwandu w'omusajja eyafudde Richard asabye poliisi ebeeko kyekola ku mulundi guno ekole ki ebeeko kyeragako omulundi guno balage kyeki ani yasse musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard abafamile bonna bali maziga bali miranga jjukira omulambo gwatuusibwa ndowooza omulengeza Suzan Makuula yatuuse dda wali mu kuziika wali mu kukungubaga ebitundu by'essembabule abantu bangi nnyo bakyeyiwa naye nga family esabye poliisi bambi bayambeko omulundi guno ekole ki ebeeko ekyenjawulo kyekola ki ebeeko development gyetuukako ebeeko ekyenjawulo kyekolawo ekyenjawulo ku mulundi guno kwabo abasse omuntu waabwe amanyikiddwa nga Richard taata w'abaana bano bolengera awo Suzan Makuula oyo mwana gwakutte information etambula eraga nti omu kwabo abaana ba Richard balesse bebi oyo omuto golengerawo ne bana abakulu kugamba kitalo nnyo ekya Richard kitalo nnyo maziga na biwoobe bambi ku sides eyo abo ku kyalo bonna besonze dda abakyesomba mu bungi bali mu kwesomba mu bungi okubanga bakola kibabeerawo okubanga bakungubagirako abafamily abantu bangi nnyo abavudde mu bitundu by'e Kampala abantu bangi nnyo abavudde ku Kananira jjukira Kanani Land erina abantu bangi nnyo era abantu bangi nnyo bakyeyongera nnyo okubanga bajja abantu bagenda kubeera bangi nnyo abagenda okuzika musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard olw'ensonga nti abadde amanyikiddwa nnyo ku kyaki eya Kanani Land naye ng'ate endiga n'abagambe zibadde zimumanyinga omu kwabo abakakiiko ka kyaki wabula bali tebamanyi nti naw'amagye bali tebakisuubira era abasenga kyabakubye nnyo enkyukwe okubagamba nti yabadde mu gyasi kyabewunyisizza nnyo ebbanga lyamazeewo badde bamumanyinga omuntu omu kwabo abakakiiko ka kyaki abamu kwabo akakiiko ka kyaki eya Kanani Land era abasinga kyabewunyisizza nnyo nga bw'okiwulira naye nga omulambo gwatuusibwa era enteekateeka z'okubanga bamukungubagira zigenda mu maaso zitambula bulungi nnyo abantu bangi nnyo bakyeyiwa okuva ebweru w'eggwanga okuva mu ggwanga Uganda okuva mu Kampala jjukira bamututte mu kyalo essembabule gyagenda okubanga aziikibwa naye nga abantu bangi nnyo bakyeyiwa mu bungi maziga gokka ku sayidi y'abafamily abaana bo bakaabye bamaana ne babivaako bakazi batu bakaabye amaziga anti taata ng'agenze namaana bakola ki bamaana ne babivaako kitalo nnyo ekyamusajja mukulu amanyikiddwa nga Richard poliisi yabudde negamba nti nno Richard amasasi agamukubwa gava mu basitoola amasasi agamukubwa gaali ga pisto era poliisi kyagenda maaso okubanga enonyiza jjukira olunaku leero emmotoka egifulumiziddwa emaze nekola ki neteekebwa mu public kugamba abamawulire bagenda bakola ki ne bakwata ebifaananyi ku mmotoka eya Pastor Bugingo gye bamukubiremu ne bodyguard we poliisi emaze nekola ki neeta bannamawulire ne bafulumya ebifaananyi eby'emmotoka ejjukira abantu bangi badde beebuuza emmotoka ye emmotoka eri biki naye emmotoka bw'ogitegeeza bulungi eraga yakubwa amasasi
emotoka yakuba amasasi abantu abasinga kyebali bakola ki kyebali basinga okubanga baagala naye nga abafamire bagamba nti tekimala beetaaga poliisi ekole ki ebayambeko bakwasaganyizeeko baagala kufuna bwenkanya omuntu waabwe okubanga yattiddwa munange byebyo ebigenda mu maaso essaawa zino bagita Faad TV subscribe atonyige ne kale ye Pastor Bugingo akyasobeddwa olw'ekikangabwa ekyamutise kubanga bano abasajja mateeka babadde bakimyeyo just musajja mukulu Richard yagudde mu ggabo erya Pastor Bugingo yaluguddemu musajja wattu yaluguddemu naye nga babadde bakimye Pastor Bugingo badde gubaagala tebagala Richard badde baagala Pastor Bugingo gubadde batagetinze gubadde baagala era bazze nga bo bamanyi gwe bakola ki gwe bakola kumbe badde bali mu kuba ki badde bali mu kuba Richard subscribe atonyige ne kale bagita Faad TV subscribe atonyige ne kale omusikane nga mugi following updates mba nazo eziba zitambula okwetula eggwanga Uganda bali Canada Toronto batumideko abali mu ggwanga erya America Saudi Arabia Bahrain asinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mumfollowing subscribe atonyige ne kale kitalo nnyo ekya Richard mbere bulungi mbagala nnyo mweraba